Sakumegatron koli tugamba nti beera ngu subscribinga likinga ate obeere ngu sharinga. Ayo no mwana bamuyita Fresh Kid oba muyite Ssenyonjo ali mu buzibu. Alina oluyimba lwe bafulumiza baluyita mazima. Omukulu omu mu poliisi y'eggwanga lino era ng'akola ku byakunoonyereza wali mu parliament nabo n'agamba nti video gye baakoze ey'oluyimba luno erina engeri gye vvolamu ebyeddiini. Bayambadde ebyambalo by'eddiini ne baziniramu amazina. Ate nga n'ekirala baana bato myaka kuba Fresh Kid yakoze n'abaana ba triplets ghetto kids era ng'amazina ge baafuukudde n'ebiwata abaana abawala ku myaka obwedda be banyola mu maganduula gaba kabona bwe basitama bwe badde naye n'okikolanga ku eyo YCC mwagalako alina station gye yagenda nga bagulawo studio n'abagamba ekyokusasula abantu kintu kikulu nnyo era awo ku Top TV omanyi yali amaze ebbanga tasasula oyo zigundi Pastor Ssenyonga yeekuluntaza yayita nego yaluma 29 naga bonna bawe ensimbi ane kakati waliwo etteeka erijja bw'oba tosasudde bakozi TV bagenda jiga n'obu TV obumeruso ebyo kyali bantu TV ezo zeetaaga okubowa abo bwamu kuba bw'otunuulira abakozi engeri gye babakwasaganyamu gwe n'abanja emyezi n'emyezi ng'ofuna service gwe sente ozifuna obulango bujja oba tosobola togira tokozesa abantu so omukyalo oyo n'omulimu ajja gusobola bwe libanga etteeka eryo banaali implementinga ajja kukola bulungi nnyo so baamugambye oluyimba olwo mu kaseera mpawo kaagwa balujje ku gundi video audio tebagiinaako buzibu Fresh Kid gundi yokka solution gy'abayina kuddamu kukola video ndala kubadde oluyimba audio teina buzibu naye wali obuzibu ndabe ku video ku YouTube luli mitwalo na telusinga luno olwa Kenzo Gimidati kubaga Gimidati ali mu gundi Gimidati ali myezi 8 oluyimba luli mu nnaku weeks 2 bwe gibanga emitwalo enanga Gimidati ali mitwalo 22 Gimidati yasiwa Mukama Katonda yama ne Mati Bino yennyini anti Mati B mukyala we bali kakiiko ka Grammys kati oba yabagambe temunsasula kyemusobola okunsasula temumpa musaala gwa lundoza yawaddeyo musaala gwe gwa myezi 5 tetwogera mu mutima mubi naye bano tebalina kye by the way oluyimba oluwangula Grammy mu Uganda kiba kirungi nnyo nga naffe bana Uganda tulufiiringa ng'obadde oluma tubeere proud tutambule mu Kampala okitegeera tuyita abantu kuba City ya Rose yaleeta batuweeyo abasobola oluyimba sina luyimba balumu omwoyo okuluma omwoyo omanyi oba tomanyi oluyimba olaba City ya Rose yakuba kaabe mukadde kaabe muvubuka lwakuba lwonna in fact we banominatingira Kenzo mu BET lwali luyiseeko akaseera ne kasita yafuna nominations ne luddamu abantu nga buli omu alujanjawaza so Gimidati ddo saalutegedde naye katutambuliraawo ewaffe era kakukumbye kaba kaleeta eno kitiibwa Ssenyonjo director yalina olugwamu I think kati yaleeta concept mpozi nga ne side ya Ssenyonjo tugamba Fresh Kid nayo yawakanamu andi kakati obuzibu obuliwo kati side ya Fresh Kid bwaba bajigize bwe babanga producer yaleeta script ne mujikkiriza nti gye tugenda okutambulira abatalina buzibu okitegeera so oluyimba lwanga lwafulumye ebintu ne bivaayo nga bivuddeyo lose ya management ya Fresh Kid era kakati tulabye abantu bangi abakozesa ebyambalo amoti wa father naso olwa titi byalimu bantu bangi babikozesa naye mukozesa ennungi by the way abantu babikozesa zimukomoko tuze tulabe ennyimba nnyingi videos ez'enjawulo abantu ne ba actinga nga bakabona bakonya amazina bali beegala ekyasinze okutabula myaka mito myaka 10 egy'omuyimbi obwana bwali mu 12 13 9 okitegeera bali muli amazina ge baaziniddemu geegaleesa obuzibu bazinika amagulu inama okitegeera oluyimba lwakosezza nnyo bannaddiini ate kikwatanga ku mulala bannaddiini tebannakyogera ono yakyogedde alabika mu Katuliki Nakakongo alabika mu Katuliki ate n'ekirala yalabika eyamukubidde essimu bo bayinza obutavaayo ku reactinga akuba simu n'agamba omwana tonno nina video gye nalabye nga nedda ate nga negwakubidde gundi mu Katuliki muzibu reaction eba y'amaanyi nnyo so abakulu ne bagwa mu mbi era kakati expenses bwe baba bakuddamu video balina okugijjayo ku YouTube ate Fresh Kid engeri gy'abadde atwala kuba ku TV engeri gy'abadde aludde otuwa music
nakayimba kalungi naddala yavi luyimba lulungi solution yo kakuddamu ninakyebane taata wa fresh kid yalonda ekyapa omwana alabirire akaada omwami oyo yatambuza cutekisi mbu yali asiiga ekigere naye omuntu omwavu nga yatonda kuba mwavu waliwo atakiwuka nga nowali olabyeko omukulu wafaana namusanga kawe wabbakuli ku bitaala mbuyeekomoma fresh daddy takola ekintu kyokwekoma yetambulira bibye serebu teri agenda muwabudde naye kiba kirungi nno okuzaala bakazi ab'enjawulo mama fresh kid omulaba simenda kuba omwana ono bamukyuse ekitone kino oba ki naye ate bw'otunulira omwana ne taata olabira ddala ng'ekifaananyi kyekyo naye ate maama ne maama tategeereke sitegeera ekitone kiyitirivu kuba kaka taata kuba twandigambye mbu ekitone yakijja ku taata kye yatuwamu tewakira taata yatutyoboola teyatuwa music wabula yatutyoboola amazima akano omusajja oyo amanyi kuba nze taata wa fresh kid abakubeerayo naye siina ngeri gye nsobola mulopamu mu kompyuta misiyuzi sobola yatukuba yatumaliriza okukola ki okweyita kyotali yatukuba yatumaliriza yakola kibi nnyo okitegeera kakati omuntu yenna ayagala nze senga bagamba nti taata wa fresh kid gyali yali ayimbako mu kkanisa nga tali muyimbi naye nga batugamba yali mulungi nnyo mu kwaya z'ebyalo ez'ekkanisa eza niigi senga yafadda omaye kyandibaddewo omwana alinga taata we teyamulisa bumulisa yafa mangu taata we yandisanyalaza okitegeera naye nga katemba yoyo taata wa fresh kid ennyimba zazaatukuba ng'amatu owulira ng'oyagala teekamu pamba naye nga tulina kyakikulira atyoboola buli kigambo ekibi kiri ku ye buli kimu yeekola busolosolo naye nga fresh kid nze solution gyembawa kuba oluyimba lulungi basobola okuddamu ne bakola vidiyo nze nno kyembagira teri bizinensi etaliimu loosi agiddemu ate n'omwana nno alina ebintu bye yeekola naye waanaagendera bw'atyo ajja ggwa si kye musabira okamanyi kano wakana olugezi keekoma mu masebo bakagamba yogera ne bamawulire kateeka omutwe tekamanyi bukakulira mu nnaku biri abadde balimu bakulira mu ssente alina omumanyi ennaku ye olaba edekeezo abeera ku interview lina mugamba mwana tukole kale kankuye dakiika naye kano otuuka ku interview nze sikyakakolako interview naye kalifa kakola katya kakimbakimba kateeka omumwa mu nnyindo twalinako ewa saha nga kagira saha ali eri agaba interview nga wa kankoleyo interview era interview gye nakola nagisalamu nga tukome wano nze simanyiirwa ono Ssenyonyi amanyiirwa emyaka okuleeta olugezigezi kati ate gino emyaka gyalimu gya promotion ate nga promotion alina gifunamu ffe bannamawulire so bwe kitaba ekyo n'atandika okukimbakimba kwegyo emyaka so in fact abavunaanyizibwa ku fresh kid wamuwulidde ebintu wangamba Fotinike Bongo akola atya Fotinike Bongo mbu yeekweka naye mbusere alina ki omanyi musanga nnyo ekawempe eno mbu akuba kijampa ku mutwe ne ngano omukulu amanyiiraani mbu asaza layini waliwo oluguudo kawempe kazoloodi bakuyita kusaza layini temuli wetakoona nnyo omusana ne gumubabulira okwo nga all in all a fresh kid by the way abamuli ku lusegere management erina omuhandolinga omuntu yenna munnamawulire bw'ajja okwapulokinga okukolako obwana obwo bwe buto okuleeta so balina omuteekateeka bw'aba wakola interview jjukira ffe bwe nkukolako interview abantu abakulaba promotion ebayiyo ali gwe bojja n'oteeka omwa mu nnyindo talina kyampampaaki talina kyakuwa ate sina tekimwagaza kyamaanyi okitegeera so bw'osalawo ate ogende n'agira yeeteeka mu stadium eyo ng'akyali muto balina omushapinga obulungi otherwise gino emyaka celebrity aba wakushapinga bulungi ne bamugaa kino bwekikola kikuyisaawo omwana yatandika muto n'ayimba n'avaayo nnyo yanditambulidde balina ono yali yagwa liito tami ali kiddira Ricardo omuto namulabye avaayo awo bagamba Fred ani Abdulmunasi taata ffe bulijjo tukimanyi yalwawo dda mega ku Megatron Call tugatino beera ngo subscribe nga likinga ate obeere ng'osharinga katubalekere agikabogoza
agikabogoza byakolwa babimanyi agikabogoza ndowooza byakola kati mutandise obipiikinga gwe emikisa nga gyesibye gwe omusajja okwana buli gwokwana yagaana omukazi abakwana tebakuwa bakuyita mu buyisi ne badduka onoonya mikisa emirimu gyonna gidobonkanye olina amajinni biki agikabogoza akozesa Kulaani n'asooka asesebbula buli kizibu kyolaba ekikusibyeko akanyaga naye nga tewerabira kubeera nga osubscribinga likinga ate obere nga osharinga ku mmero yagesigika ate tugenda kubeera nga tukuwa byakabibeerere musebe bulungi